Kitalo nnyo, kitalo ddala, amawulire si malungi yadde n'akamu, era nga amawulire ge nkuleetedde olwaleero gewa mwana muwala kati omugenzi Nakiwolo Sophia ng'ono bambi abadde akolera ku Nassar Road ng'akola mobile money. Olunaku olwajjo bambi yabadde annyuse nga bw'omanyi nti obudde obw'okunnyuka ssaawa 12 ssaawa 11 naddala abo abakolera mu ttawuni osobola okubeera nga atoddayo okubeera nga okola. Mwana muwala ono bano abawagizi ba NRM ababadde batambula kwe kumugwako ne bamusanga ng'atambula olwo agenda kufuna taxi ate gy'agenda okubeera ng'alinya ebeere ng'emwongerayo gy'agenda bwe bamukuddeko akasawo n'akakwatira n'agaana okubeera ng'akabawa. Bwe yagaanye okubeera ng'akabawa ate bwe bamufumisafumise ebiso ne babeera ng'ate bamutta. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya mwana muwala ono kati omugenzi Nakiwolo Sophia. Gezaako okubeera ng'okyalingako bambi buli omu yali asomyeko naye amanyi nti kati takyali ku nsi obedde kati mugenzi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda agumye famire ye. Maama manyi embeera gy'oyitamu essaawa eno si nnungi yadde n'akamu. Ab'emikwano, abooluganda, ab'ekika manyi nti embeera si nnungi yadde n'akamu, naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala ge mawulire agaliwo essaawa eno. Era ngenda kubeera nga nkulaga akavidiyo ako obeere ate nga okalaba olabe ki ekyabaddewo nga bagezaako okubeera nga bamusikako akasawo ako. Kibi nnyo, kibi ddala.